olwo Nabbambula w'omuliro asaanyizaawo ebintu bya bukadde na bukadde bwa nsimbi wali mu Kisenyi mu Kampala wakati. Omusasi waffe Ssekajjija Augustus kaatuwa ebigenda mu maaso. Wowulira bino embeera ya kiyongobero nnyo wano mu Kisenyi olwa Nabbambula w'omuliro akedde okukwatira n'asaanyawo hardware era nga kiteeberezebwa nti ebintu ebiwerera ddala bya buwumbi busatu bye bisirikidde mu Nabbambula w'omuliro ono. Hardware eno ebadde ekozesa abavubuka bangi era nga bano babadde basukka mu 30 era nga mu kaseera kano basobeddwa ekane mu kibira kubanga tebamanyi kyakuzzaako. Omuliro guno gwatandise ku ssaawa nga 2 ez'okunkya wabula ne woowulira bino ng'abazinya mooto bakyalwanagana nagwo naye nga tewali kintu na kimu kiyinza kutaasibwa kubanga byonna ebintu bifuuse vvu. Omu ku bakkansala b'ekitundu kino era nga y'omu ku bannannyini ba hardware eno eyidde wano wasinzidde n'akoola abazira kisa okubadduukira kubanga mu kaseera kano bali mu katuubagiro n'okukira kaazira n'ow'enkufu. Amanyi agagenze mu Sifred ganze kansala bw'ekitundu kino. Olunaku olwaleero tukeredde mu kiyongobero omuliro ogutannaba ku kivudde guzze ne gusaanyaawo emmaali yaffe ya buwumbi na buwumbi. Olumosika kisootebereza eringa bumbi busatu sitowa zaffe zonna ziyidde omuliro ogutannaba ku kivudde. Tuli mu kunyolwa nnyongo olwaleero kubanga abavubuka bano bonna bemulaba wano emabega wano bonna abavubuka bonna bemulaba emabega wano bonna babadde bali ku sitoowa eno era ffe ababakozesa n'olwaleero tetumanyi kye kitugenda kudda nga famire tetumanyi kye kigenda kuzzaako. Tusaba omuntu yenna alina obuyambi asobola okutudduukirira. Honorable Minister wa Kampala, Honorable Nabbanja, Minister, Prime Minister bonna mujje mutusobola okulanga tutaasa embeera eno kubanga abavubuka ku ssaawa eno tetumanyi kigenda kuddako n'abantu abakulu n'abakulembeze bonna buli asobola alina kyasobola otukwatirako ajje mu kitundu kyonna tutaaseeko. Omuliro gukedde ku makya ndowooza zibadde ssaawa nga 3 awo. Mawulire ga nnaku bwe tugendako mu ssaza Ssingo bannabyabufuzi abeesimbyewo ku bwannamunigina nga tebalina bibiina mu disitulikiti y'Emityana bakoodde abalonzi mu disitulikiti eyo nti ku mulundi guno beewalira eddala okulembeza ebibiina nga balonda nti y'engeri yokka gye banaafuna abakulembeze ab'ensa. James Kana Ssebuguzi yabireese. Disitulikiti ey'Emityana erina ebifo 5 ebivuganyizibwako ababaka ba paalamenti nga kumpi buli kifo kiriko abantu abaasunsulwa nga tebalina bibiina mwe bajjidde. Okugeza mu munisipaali y'Emityana ku bantu 9 abaasunsulwa 3 ku bo bajjanga beetengereze ate nga ku ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Emityana ku bantu 4 abaasunsulwa 2 ku bo tebalina bibiina. Mu Mityana North abatano abaasunsulwa 2 ku bo tebalina bibiina ne mu constituency endala. Kati bano mu kaseera kano enjiri gye batambuza nga banoonya akalulu akanabatuusa mu bifo bye beegomba yakusaba balonzi ku mulundi guno nga balonda obutatunuulira nnyo langi na bibiina mwe bakkiririza wabula batunuulire omuntu abasaba akalulu oba ddala alina obusobozi obubaweereza nti singa tebaakole kino Mityana etuuse okufuna abakulembeze ab'ekibogwe ateereddemu efuuka ekisekererwa emyaka 5. Jackson Ssekikubo Katula nga ayagala kubeera mubaka wa munisipaali y'Emityana mu paalamenti asinzidde wabigalo mu kuwenja akalulu n'asaba abalonzi okukimanya nti bazitoowa omuwendo ogusingako emigaati ne sukaali bye babagabira mu biseera eby'okusuula obululu. Bannange mutunuulire omukozi muzitoowa ekimala temuzitowa myenge, temuzitowa busoda, temuzitowa mugaati, eddoboozi ly'eddene likozese nze byenkoze omwana wo ajja bikwatako. Catherine Nareso tusuubira nga naye ayagala kyamubaka mu kyalo wa disitulikiti y'Emityana nga talina kibiina kwe yajjira naye asinzidde wabigalo ku katale n'asaba abalonzi okwewala okukyamuukirira mu kiseera ekyokulonda okwewala okulonda abantu abatabajjaamu. Tuzze gye muli tuzze mu katale kwetunda mutugule ssebo ne bannyabo obuweereza obulungi tuli bannankyukakyuka abaagala okukyusa eggwanga lyaffe nga nammwe mukyuseeko. Ate bwe tugendako mu ssaza Butambala abatuuze mu byalo ebya Town Council y'e Kalamba beekokodde ekizibu ky'ebbula ly'amasannyalaze ekiri mu kitundu kyabwe kwe kusaba bagenda okudda mu bukulembeze babalowoozeeko. Patrick Serugo alina ebisingawo. Ekizibu ky'ebyalo ebitalina masannyalaze mu ggombala y'e Kalamba mu disitulikiti y'e Butambala abatuuze bakinokoddeyo kibalemeza mu bwavu olw'okuba tebakusobola kuteekawo mirimu egikozesa amasannyalaze ng'ate ekyewuunyisa ebyalo byabwe tebiri wala okuva ku luguudo olunene oluyita mu Butambala. Bino abatuuze mu byalo okuli Kikunyu B, Kisununu n'ensozi bbiri
babitegeeza akwatidde NRM bendera ku kifo ky'omubaka Parliament w'e Butambala Godfrey bave kuno Mafumu Kyeswa abadde mu kitundu ekyo nga basaba obululu. Abatuuze nga bakulembeddwa Mbogga Ali kansala ku lukiiko lw'eggombala y'e Kalamba era banokodde ekizibu ky'ebbula ly'amazzi amayonjo nti nga babateekesa butaapu mu mpya zaabwe kyokka n'okutuusa kati amazzi tebagafunanga. Mu kubaanukula Godfrey bave kuno Mafumu Kyeswa agambye nti yasaba pulojekiti y'amazzi amayonjo okuva mu gavumenti nga yabumbibwa sinsi obusukka mu 5 ng'akyali ssente wa disitulikiti y'e Butambala amazzi ago gaganyulwe abatuuze mu byalo by'e Kalamba nti era pulojekiti eyo yatandikako nti kyokka bwe yava mu ntebe abakulembeze be yalekawo tebaddamu kulondola pulojekiti eyo. Nga pulojekiti y'amazzi eyo yali egenda kutambula wano wonna yalinalega ntaddeko biliyoni 5 ne miliyoni 7 nakyobinga wayingirira Ssetumba bamuzaala wano Butambala. Okumanya abasajja abaliwo bazibu nnyo teri yaddayo kulondola pulojekiti eyo musobole okuba nti mufuna amazzi. Yabakolera ekyenjawulo kulaba ng'olina obuzibu kuba amanyi oli mu buzibu n'akuleetera emmotoka y'amazzi n'epankingawo naye ng'enkeera egenda. Ate Kisitu Elias nga naye ali mu lwokaano ku kifo kyekimu ng'azze ku Bwannamunigina asiizidde mu byalo bya Town Council y'Egombe n'agamba nti akizudde nga abalonzi b'e Butambala bangi tebakyayagala kwonoonera biseera byabwe mu kugenda mu nkuŋŋaana baakoowa. Mu kampeyini abantu baakoowa ebyobufuzi birabira ddala nga kubamalira budde era omuntu okuva ku mirimu gye bw'agenda atuule mu kampeyini ojja oyogere mu butuufu alabira ddala nga omuntu atuulawo abakuwadde kinene mu budde bwe. Mu ssaza Buddunga ebbugumu ly'ebyobufuzi lyeyongedde mu Bendobende ly'e Masaka. Supreme District Card wa Greater Masaka Sheibat Wasajja Kiruuta Kamulali abuuliridde bannabuddu nti bewala ebyobufuzi eby'entalo. Shei Wasajja bino abyogeredde mu kibuga ky'Embiriizi ku Masjid Noor mu district y'e Rwengo ng'abadde akulembeddemu ekibinja ky'abakulembeze b'obusiraamu mu Greater Masaka abagenze mu kitundu ekyo okulambula abayisiraamu beeyo n'okulambula ekifo abagenda okusimbibwa ekitebe ky'obusiraamu ekitwala ekitundu ky'e Rwengo. Agambye nti bannayuganda basaanye bakulembeze abo abalina obusobozi era yeewuunyiza n'omuwendo omunene ogw'abantu abeesowoddeyo okuvuganya ku bifo by'ababaka ba Paalamenti. Bannaffe ebyokulonda iyo twatulonda tuwenda kulonda kuki busobozi bw'abantu busobozi tulonde busobozi gundi asobola nene bagamba ekigambo waliwo eddiini wano etakkiriza nti teri bukulembeze butafeeri Katonda bukulembeze bonna buviirani erika tunali mulabaka bonna barebulani bonna nga bakkiriza bukulembeze buviirani eri Katonda nga wali abantu waliwo akiŋŋaaniro olwaleero tebali kubiddiini. Ettaka okugenda okuzimbibwa ekitebe ky'obusiraamu e Rwengo lyaweereddwayo munnakyewa Haji Hussein Musoke era kitegeezeddwa nti ettaka bagenda kuzimbako omuzikiti ebiina awagenda okusomesezebwa abaana eddiini genda kuteekebwako eddwaliro n'enkulaakulana endala. Eyaliko Supreme District Card wa Greater Masaka Sheikh Sulaiti Hamid Sentongo y'omu ku babadde mu kibinja ekirambudde e Rwengo wano wasinzidde n'ennyamira nnyo lw'abazungu baalumiriza nti bakoze nnyo okufa eby'empisa n'obuwangwa b'abaddugavu ne babasigamu ezaabwe kyokka n'agamba nti wadde guli gutyo abazadde basaanye okulwana obwezingirire okuzzaawo empisa n'ennono. Eggwanga lyo enneeyisaayo embeerayo gaawa ne Buganda bambala boarding ate eggwanga gundi bambala biteeteeyi ekyo n'akikuggyako nakyo n'abeera ng'akuwambyeko ebintu bimeka kati n'atandika okuteekamu kyayagala. Yensonga tuli mu nsi olwaleero omwana takyamanyi mukadde we omukadde takyalina buvunaanyizibwa ku mwana gwe tokyamanyi ddiini yo kyekugamba